Ensimbi ezisoba mu bukadde 7.5 ze zisondeddwa okuddukirira abalwadde ba kkookolo naddala abaana nga zino zivudde mu misinde mu Bunabyalo egitegekebwa buli mwaka nga giwomwamu omutwe ab'ekitongole kya Global Health Uganda. Akulira ekitongole kino Dr. Silver Asimwe ategeeza nti batandika n'abaana 1,600 wabula nkati be bakajjanjabisa basoba mu 2,000 ng'ensimbi zino zibayamba okubafunira ebyokulya, eddagala wamu n'ebirala ebikozesebwa nga ku nsimbi obukadde 7.5 ze basonze abazirakisa okuva mu ggwanga erya America babongereddeko $1.5. Warebe emyaka 8 ehingwire y'omubana 12 abana biro mu program kandi umuryango more than half bakizire batayire bari mu mirimo yabo video so there is hope. Senkulu w'ekitongole ekivunanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority nga Dr. Medad Bitecherezo ategeezezza nti kkookolo yeeyongedde nnyo mu baana abato ekisaana okulwanyisibwa ng'atendereza aba Global Health olw'enteekateeka eno era n'asaba abantu okufaayo ennyo okwekebeza nga bukyali bamanye we bayimiridde ku bulwadde bwa kkookolo. We are very happy to have your presence here. We will receive your generous contributions. We will receive your presence here. Yakolanga akulira eddwaliro lya Mbarara nga Dr. Deustre Sije ategeezezza nti enteekateeka eno ebayambye okujjanjaba abaana abawerako era nga bangi bawonedde ddala ng'ategeezezza nti gavumenti yakuzimba ekifo awajjanjabirwa abalwadde ba kkookolo mu disitulikiti ey'e Mbarara ekimanyiddwa nga Uganda Cancer Institute. Next year at the same time. Thank you. Thank you. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.